bakubye dda wali eri naye nze okukuba nze maze emyaka 2 we Tebo Erinnya nze boogerera nti ssentebe wa omulima gw'enkumba naye nga nsinzidde wano mu kyalo kino kyaffe eky'Ebbendegere. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mutuuze waffe amakyagala esawa nga 5 ekirombe kimubuutikidde era abantu bali mu kwazirana n'emiranga emiyitirivu. So enjege eri wano egudde mu kitundu kyaffe abadde akyali muvubuka muto myaka nga 25 kwa 3 bw'atyo bw'avudde mu bulamu bw'ensi. Abadde muvubuka mulungi, mukozi waffe mu mirimu wano egya bwanakyewa nga mugiraba n'olw'embeera y'ebbula y'emirimu bw'etyo eriri mu ggwanga. Yasalawo okwenyigira mu by'ebirombe. Yali muvubi naye engeri y'ennyanja ennyanja kangaye nti bagitutwalako abaana baffe bangi abaali balira ku nnyanja ngeri mugirabaawo tibakyaswa kugenda mu nnyanja kati bagwera mu birombe muno. Olumu nabo otunuulya embeera gyagenzeemu gye basibamu amayinja n'olabya dda nga bulabe bw'amaanyi naye nga tebalina kyakukola, balina okufuna ekyokulya. Nze nina obulumi bungi ku nsonga etuuseewo olunaku olwaleero. Simanyi oba lwaki gavumenti eyagala nnyo abafu okusinga abalamu. Omusajja ekinya kyamudikidde essaawa 2 nebaza obadde batunuulira kati omusajja amaze omugyayo ate mubaagala mulambo byebiki ebyo. Abadde yatunda ebirombe bye bwakolera n'agenda mu kyalo naye ate abadde yakakomawo n'ayagala bambi anoonye 10 era alina waasoose ne bamugamba wa bulabe buvaawo n'agezaako okugenda walaba nti nno wali safe naye kyamukisa mubi ettaka teriwooninze. Ebirombe bino baba basima ettaka lisooka ne liwoninga, olimala okuwoninga then oba osobola okudduka. Ne kuno teriwooninze kibola alimusanze nga talina kyakukola kuba babaddeyo mu kirombe 2 naye omu yabadde yakava nga tewalina buzibu bwonna, abadde yakatuuka waggulu ekirombe ne kiyiikamu ne kigwamu. Essaawa nga 2 ettaka bwe lyamugwiridde naye omulambo bagugyeyo ssaawa nga 10. Poliisi ebaddewo naye terina kyeyambyeko, baleese ba fire brigade era nabo tebalina kyebayambye. Abatuuze be beekozeemu omulimu ne bajjayo omulambo